Ekiwandiiko kino kiriko emikono gy'abakozi 48 nga bano bakulembeddwamu akulira abavubuka ku kitebe Robert Lutalo bayanjizza ensonga ez'enjawulo bo ze bagambye nti zizizza ekibiina kyabwe emabega. Mu nsonga zino bagamba nti Mukyala Kasule Lumumba yeesuluba badde ekitebe so nga ate wano walina okuddukanyiza emirimu gy'ekibiina. Ffe ng'abakozi be tetumanyi gy'ali, tetumanyi gy'akolera mirimu gye. Eyo nsonga esookera ddala gye tutadde mu bbaluwa yaffe. Ensonga ey'okubiri nti ba staff oba ng'abakozi ba NRM tetulina maanyi gaweereza motivation. Lutalo agattako nti Mukyala Kasule Lumumba tasosodde nneeyano nga ku kitebe kati kuliko abaana n'ebyana era nga bo Ssaabawandiisi baayita ebyana babonyebonye ebitagambika. Nagana n'okulumaŋŋana wakati w'abakama baffe wano ku kitebe kutukosezza nnyo ffe ng'abakozi ab'owansi. Kimumanyi obulungi nti enjovu we zirwanira obusubi bwe bonaabona. Tubonyebonye ekimala. Y'ensonga lwaki tuvuddeyo okwekubira omulanga eri kyamaanyi w'ekibiina President Museveni alabe engeri gy'atuyambamu oba engeri gye tuyambibwamu. Naye nga nekyatusabye President Museveni nti atuuze bakama baffe bano abawabule batandike okukolegana. Kuba bwananga tebalina kukolegana era tewali ngeri ba staff fe abakozi wansi tugenda okufunamu emirembe. Ono agasseeko nga Kasule Lumumba bwe yeeremedda okusasula abakozi abakola emirimu gy'okulondesa abali wansi wa Dr. Tango Odoyi nga bangi ne gye buli kati tebafunanga wadde omunwe gw'ennusu so nga ate bakola omulimu gwa ttendo mu kulondesa akamyufu k'ekibiina. Abakozi abakola mu kitongole ekirondesa abakola ne Dr. Tango Odoyi abakozi be bonna tebafuna musaala kyokka nga abakozi ba NRM. So twagala chairman wa party kinakimanyi nti abakozi ba Electoral Commission abategeka akalulu kana akijevuvuddeko akalulu akali akalungi ennyo nga bwe mwakalamu tebasasulwa musaala. Era Lutalo ategeezezza nga bwe batalabangako muntu munafu mu kukola emirimu nga Mukyala Kasule Lumumba ng'ono tabayitangako na kutuula abateese ku nsonga z'ekibiina kye balabanga bo ekifo eby'ekibiina kyabwe. Era ayongeddeko ng'ensimbi nnyingi ez'ekibiina bwe zitamanyiddwako mayitire naye nga bino byonna bivudde ku Ssaabawandiisi waabwe Kasule Lumumba. Lutalo agamba nti ekitebe ky'ekibiina kino kiri mu tulo kubanga emirimu mingi tegikolebwa mu ngeri ntuufu. Sekretary General tetumanyi gy'akolera mirimu gye, tetutuukayo ate nga wano tabeerawo ekitebe yakisuddewo. So tetulina ngeri gye tuyinza mulamu mwebuuza ku nsonga zino. Tetuba na meeting, tetubeerako na lukiiko lwonna. Oba olyawo singa tuba n'enkiiko ng'abakozi naye bakama baffe. Ensonga ezo twalisobodde osanja oba ozibawa naye batwekwese. Secretary General emirimu gy'ekibiina agiddukanya yekka bwannamunigina. Kati nekireka nga twebuuza nti ffe ki ekyatuweesa emirimu wano ku kitebe. Mu ngeri y'emu ono ategeezezza nga bo bwe bateewuunya byava mu kulonda naddala wano mu Kampala ekibiina bwe kyafiirwa ebifo ebiwerako ye kyatadde ku bunafu bw'eggwandiisizo lyabwe obuteenyigira mu kunoonya kalulu ka kibiina. Akalulu kano wakeekoledde abantu bakulonze ku lulo nga ggwe naye nga ffe ng'ekitebe tetukwatiddeeko. Naye ng'ekyo kituluma nnyo ffe ng'abakozi. Ne tugamba lwaki pulezidenti waffe yalwana yekka mu kalulu kano akawedde ng'abakozi tuli wano ekyaddondo tutudde. N'olwekyo lwaki ffe nga NRM tuka wansi ng'abatuvuganya bambuka bwe banaatuyisa. Ekirala era kikulaga nti olw'obunafu bwaffe wano nga Secretariat kyatuleetedde okufiirwa oba okuwangulwa kumpi mu bitundu byonna ebironderwamu wano mu Kampala. Ate nga kyaliwo ekikwewuunyisa kubanga NRM ng'ekitebe kituula mu Kampala. Naye gwe n'olaba nga ate Kampala ekitebe kitudde ebitundu byonna ebifo byonna ebironderwamu batuwangudde. Wano nno we baviiriddeyo ne bawanjagira Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zaabwe oba si kyo bakutuula balaba ekiddako omuli n'okwabulira ekibiina kya NRM. Entalo za NRM tezaakatandika ng'emabegako ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyi aludde ng'agugulana n'abakozi b'oku kitebe omuli Kasule Lumumba ne Rogers Mulindwa era nga ne luno olutalo we lubalukiddewo. Andrew Kagwa, WBS TV ku kitebe kya NRM mu Kampala.